Ku kigo kya Midyeri mu Busabadinkoni bwa Padjeri mu bulabirizi bw'Ennebbi gye tusanze abavubuka abaana n'abakadde nga bazina amazina okubula okubagwa mu biwato. Ekibinja kino kye kyalondebwayo okulemberamu amazina okubugiriza abalamazi ku kiggwa kye bajuliza abakristaayo e Namugongo. We tubasangidde nga bawambagatanye dda n'ebikola byabwe ng'okutegeera feesi zaabwe si kyangu okuggyako nga bamaze okukola ogwabaleese anti bakula okuvayo obulungi emibiri gyabwe gikyuka amaaso oyinza obutagalaba amatama gazimba wamma ggwe n'olaba ekitiibwa kya Katonda. Nga bakulemberamu Cosmic Wamula atubulidde nti bavudde mu kkanisa ez'enjawulo nga gisinza okubagatta ge mazina gano g'olaba ge baagala okwolesa eri abalamazi nga 3 omwezi ogujja. These group members you see were drawn from different churches within the parish. We bring them together, inculcate God's goodness in them, then use music, dance and drama to praise God. Newankubadde enjigiriza y'ekkanisa olumu ekontana n'ebyobuwangwa bano basazeewo okutendereza omutonzi nga bayita mu mazina gaabwe gennyini ag'obuwangwa bwa Alu kyokka ku mulundi guno nga bagazinira oyo ayinza byonna. Okusinziira ku buwangwa bwabwe amazina gano ga muwendo nnyo anti gasinga kuzinibwa ku mikolo egy'obuwangwa gamba ng'okutuuza omukulembeze w'ennono mu ntebe. Bagamba nti enzina eno yakwongera okunnyonnyola amakulu g'obuwangwa mu kutendereza Katonda. The local people of the Alur dance agwara during enthronement of the traditional chief. Not only that, agwara dance is also performed to celebrate good harvest. And therefore, today, for this year, we want to tell the world that agwara dance is the authentic dance of the Alur people, which can be used better to praise God. Abasajja n'abakazi bano balina obukodyo bwe bakozesa obw'ekika ekyewaggulu kye sirowooza nti abamu ku mmwe musobola okubukozesa. Okusinziira ku mutendesi obukodyo buno bwe bumuwa essuubi nti byakola bijja kunyumira abantu. And therefore the agwara blowers want to tell the world that we can blow while sleeping, we can blow while squatting, we can blow while kneeling, we can blow while jumping. And therefore that is the skill which is impossible for very many people when they are asked to do that. Ekyewuunyisa nti mu mazina gano n'abakadde tebalutumidde mwana. Ekyebuuzibwa amannya agakozesebwa mu mazina gano tegaleka bakadde nga gabakutudde emigongo. The youth using a lot of energy in it, the youth want to tell the world that they are very energetic in the church and ready to work for the church. Amidst the old ones who are also saying we are not all that old, but we can also what? Tell the youth that it was formally and originally done this way. Bwe wetegereza obulungi omuntu ng'azina tewali kitundu kya mubiri kiteenyeenya wano nno we twebuulizza ekigendererwa. Dance has directions: left, right, forward, backward. So with the dance, I am a teacher by profession and read a bit of music, and whenever I am training dances, I look at all the ingredients in dance, and that is why you see all those motifs, styles and so on. Tumaze okutegeera abantu bano engeri gye bazinamu twagadde okumanya ebimu ku bikozesebwa okuggyayo amazina gano obulungi. Cosmic agamba nti akantu koolaba akalinga omukira gw'ekisolo bakayita uleso. Kano nno kawa omuzinyi omudigido ng'ajjukira ebyedda nga bye byakolwanga mu mazina. Uleso is a prop. A prop is anything held during a performance. It is held in the hand to show the way the people in the past were doing it. Ekyali ekikozesebwa gwe mukondeere ogumanyiddwa nga agwara era olw'okuba gwe musingi amazina gwe gatambulira n'amazina gennyini gaweebwa erinnya lye limu. Is skillfully made by we the Alur people. This is number 8. To give that sound. And they are pentatonically tuned from number 1 up to the last one. Emikondere gino gya njawulo era giva mu muti ogw'ennono wano mu Uganda ogumanyiddwa nga omusambya.
guno nno gwe guliko muwulenge omufuuyibwa okuggyayo eddoboozi erisaanidde. Bw'obanga obadde weetegereza engeri abantu gye bafuuwamu omukondeere guno, amatama gaba gazimbye, ekitegeeza nti bakozesa amaanyi mangi. Olw'okuba ffe tubadde tetumanyi nkozesa ya kintu kino, okuggyayo eddoboozi mu kintu kino kabadde katubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Wano omutendesi watutegeereza butya bwe gufuuyibwamu okuvaamu eddoboozi. Blowing the gwara is shaping your mouth according to the shape of the hole here. You put the lip around the outer part of the hole here, then it will give you the correct pitch of the number of the agwara. So this one we are putting the lips wrongly. Yes, that's why the correct tune is not coming out. That is the trick and technique of blowing it. Akantu akalala akakozesebwa kayitibwa obero, kano kayamba okwowoola abazinyi n'okubategeeza nti ssaawa ya kukyusa mazina. There are 3 small holes on it and tactfully blown to give a different sound. Newankubadde byonna bikozesebwa era nga bya mugaso, eŋŋoma tezisobola kusuulibwa mu guluka, era n'abazikuba batendekebwa bulungi ebitagambika okuggyayo omudigido ogw'amazina. Akere Masi y'omu ku bawala mu kibinja ky'amazina gano era mu kunyenya ekyensuti yeekansa. Agamba nti amazina gano ye agatwala ng'ekitone okuva ewa Katonda anti ne bazadde be baagazinanga. This one, sometimes I feel it that it is a gift from God because my dad also do it. Even my brothers and sister, they can do this one very well. That one makes me also to do it. Newankubadde amazina gano geetaaga amaanyi mangi, omuwala ono agamba nti tayinza kukoowa olw'ensonga nti amazina gano agageegeenya buli lukedde. I cannot tired because I'm used to it. Yeah. Yes, I'm always doing it. That one make me not to get tired. Kati nga Namugongo abindabinda, abazinyi bano balina essuubi nti kye bagenda okwekola ku lunaku olwo bangi bajja kusigala babanyenyeza mutwe. I feel that I'm also part of that celebration. Yeah. This makes me to go there with this one. If I was not among this group, I'm not going to Namugongo. But I normally look at myself that who am I to go and perform there at such a very big function like that. These people are ready. About 50 of them came together and they are doing the rehearsal so that they can go to Namugongo. And what I should assure people is that they should expect good performance. Newankubadde bayise mu kusomoozebwa okutuuka wano we batuuse, omutendesi agamba nti kye bakozeeko era weewaawo. I want to assure you it is a complete team that is going to please the world come 3rd June. They are at 100% prepared? With the music, dance and drama, you don't get satisfied with what you do until you are asked to perform now. That's what I want to assure you of. Kati bano tusigadde kubasabira ssaala Mukama abasaasire batuuke Namugongo nga balamu, ebirooto byabwe bituukirire. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.